Owai wanji kino nga sikirabanga. Nange kino sikirabanga naye bwekyoba omanya nti eno ye estate eggalawo omwezi ogw'omukaaga eggalawo amakati agasooka ag'omwaka 2026 etuyingiza ekitundu ekiggalawo omwaka 2027 wano wo nange nkuwawo nga mbadala manyi bwebeera emmotoka balina kye bagamba nti specifications biki ebigikwatako biriwa kati bwebeera estate biki ebigikwatako ntwala omukisa guno okugamba tombuuza nti boda yammeka okuva ku Collins tewali boda ye estate gye tusoose okuggulawo ng'osobola okuva wano mu ddakiika 2 n'okkirira no ku Jaaliya City ekyemisana n'okirya ku Jaaliya City iyo bagirengera mbire estate eno eri ku Jaaliya City Buwama Masaka Road district ebeera ya Mpigi eri ku kye bayita Jaaliya City emmanju waayo okuva ku Jaaliya City eyo otambuza bigere njikuwadde ku bukadde 13 amazzi weegali aga National Water and Authority Corporation amasanyalaze agatali ga solar wabula aga Uganda Electricity Distribution Company Limited weegali UEDCero weegali ekyemmangawo osalagana na Jaaliya City mu mbiriizi wano osalagana na ssomero ly'abasawo saidi wano osalagana na maka kwoteeka n'essomero erya primary buli kye weetaaga kye wandirowoozaako nkuwadde estate wogenda okuteeka amakaago naawe ng'oyita omuntu n'omugaa nti jangu onkyalireko najja okukyalirako n'agamba nti wano wafunawo otya si wanene ziri poloti 10 zokka oli wadde mba okuŋŋamba nti njagalako emu oli wadde mba okuŋŋamba nti obwo obubiri bungattire bwonna mbukole ki bwonna mbutwale amakubo nga manene mazima amakubo manene kubanga nazo zaababede kola ensobyanki emu kola ensobyanki eriwa jangu olambule yensobi gy'ogenda okukola kulambula bw'atayagala ggula ku lugonvu nyamba n'okulambula tolambula kekakutanda n'okola ensobi n'ojja olambula oba tolina kyakkola oba obyonoonye kubanga oba olina oggula k'otuuka wano olina oggula ekkubo liri Collins wuuyo otambuza bigere mwami Lugonvu nsobola tandikako na mmeka miliyoni 13 oyagala kumpaako mmeka mbadde ngamba nkuweko 8 nsigale nga nkubanja 5 sasula sente otwale ettaka aya basi ate otandikirewo okuzimba ngenda kuwa emyezi 5 omaleyo balance tokola ensobi yonna n'ogyolambula kubanga kolambula olina okugula kino nkigamba tunuulira estate eri mayumba wakati eri makampuni wakati eri masomero wakati eri mu bantu wakati saidi ne saidi bantu okuva ku Collins otambuza bigere era omuntu omugamba nti viiramu ku Jaaliya City nti ntuuse weyambuka ogenda kuba olaba ewaka kakati nkuddemu ki essimu ya office 0700 63 nera 63 esembya 37 woolabidde vidiyo eno era aliwo enjogerega nti act now mukama abawa omukisa. Amina.